Olubereberye Ssuula 32. Yakobo ne yeegendera ne bamalayika ba Katonda ne bamusisinkana. Yakobo bwe yabalaba n'ayogera nti, lino ly'eggye lya Katonda. N'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Makanayimu. Yakobo n'atuma ababaka okumukulembera eri Esawu muganda we mu nsi ya Seyiri ne mu nnimiro ya Edomu. N'abalagira ng'ayogera nti, bwe muti bwe muligamba mukama wange Esawu nti bw'ati bw'ayogera omuddu wo Yakobo nti natuulanga ne Labbaani ne mbeerayo okutuusa kaakano, era nnina ente n'endogoyi n'ebisibo n'abaddu n'abazaana. Era ntumye okubuulira mukama wange ndabe ekisa mu maaso go. Ababaka ne bakomawo eri Yakobo nga boogera nti, twatuuka eri muganda wo Esawu era ajja okukusisinkana n'abasajja 400 wamu naye. Olw'omusanvu Yakobo n'alyoka atya nnyo ne yeeraliikirira, n'ayawulamu abantu abaali naye n'ebisibo n'ente n'eŋŋamira okuba ebibiina 2. N'ayogera nti, Esawu bw'anaatuukira ku kibiina ekimu n'akikuba, ekibiina ekinaasigalawo kinaawona. Yakobo n'ayogera nti, Ayi Katonda wa jjajja wange Ibulayimu ne Katonda wa kitange Isaaka, Ayi Mukama eyaŋŋamba nti ddayo mu nsi y'ewammwe eri baganda bo, nange nnaakukolanga bulungi. Sisaanira newankubadde akatono mu kusaasira kwonna n'amazima gonna bye wagiriranga omuddu wo, kubanga nawunguka Yoludaani guno nga nina omuggo gwokka, ne kaakano nfuuse ebibiina 2. Nkwegayiridde mponya mu mukono gwa muganda wange, mu mukono gwa Esawu, kubanga mmutya aleme okujja okunzita ne bannyaabwe n'abaana baabwe. Naawe wayogera nti siremenga kukola bulungi, era nnaafuulanga ezzadde lyo ng'omusenyu ogw'oku nnyanja ogutalabika olw'obungi, ogutabalika olw'obungi. Nnaasula awo ekiro ekyo, n'atoola ku ebyo bye yali nabyo okuba ekirabo kya Esawu muganda we, embuzi enkazi 2 n'ennume 2, endiga enkazi 2 n'ennume 2, eŋŋamira eziramulwa 3 n'abaana baazo, ente enkazi 40 n'eza sseddume 10, endogoyi enkazi 2 n'abaana baazo 10. N'abiwa mu mukono gw'abaddu be buli kisibo kyokka. N'agamba abaddu be nti, munkulembere, musomoke, musseewo ebbanga wakati w'ekisibo n'ekisibo. N'alagira eyakulembera ng'ayogera nti, Esawu muganda wange bw'anaakusisinkana n'akubuuza nti oli w'ani era ogenda wa, n'ebyo ebiri mu maaso go by'ani? N'olyoka ogamba nti bya muddu wo Yakobo, kye kirabo ekiweerezeddwa mukama wange Esawu, era laba naye ali nnyuma wange. Era n'alagira n'owokubiri n'owokusatu ne bonna abaagoba ebisibo. N'ayogera nti, bwe muti bwe munaagamba Esawu bwe munaamulaba. Olwabiri era munaayogera nti, era laba omuddu wo Yakobo ali nnyuma yaffe, kubanga yayogera nti, naamuwooyawooya n'ekirabo ekinaakulembera ne ndyoka mulaba amaaso ge, ozzi anannyaniriza. Awo ekirabo ne kimukulembera ne kisomoka, naye ye yennyini n'asula ekiro ekyo wamu n'ekibiina. N'agolokoka ekiro ekyo n'addira bakazi be bombi
n'abazaana be bombi n'abaana be 11 n'asomoka mu musomoko gw'e Yaboki 23 n'abatwala n'abasomosa omugga n'asomosa byonna bye yalina. Yakobo n'asigalayo yekka. Omusajja n'ameegana naye okutuusa emmambya bwe yasala. 25 Era bwe yalaba nga tajja kumumegga n'akoma ku mbalakaso ye, embalakaso ya Yakobo eyeereega ng'ameggana naye, n'ayogera nti nta, kubanga emmambya esala. N'ayogera nti sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa. 27 N'amugamba nti erinnya lyo gwani? N'ayogera nti Yakobo. 28 N'ayogera nti erinnya lyo terikyayitibwanga Yakobo wabula Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda era n'abantu era osinze. Yakobo n'amubuuza n'ayogera nti nkwegayiridde mbuulira erinnya lyo. N'ayogera nti kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange? N'amuweera eyo omukisa. Yakobo n'atuuma ekifo erinnya lyakyo Penieri, kubanga ndabaganye ne Katonda mu maaso n'obulamu bwange buwonye. 31 Enjuba n'evaayo n'emwakako ng'avuunuka Penueri. N'awenyera olw'ekisambi kye. Abaana ba Isirayiri kyebaava balema okulya ekinywa ky'ekisambi ekiri ku mbalakaso okutuusa leero, kubanga yakoma ku mbalakaso ye Yakobo mu kinywa ky'ekisambi.